Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira sibeyo tya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nemberawo mu studios za Radio Simba okwanjulira program Lutindo nina Ibrahim Ssemujju nganda eriyo mnywanyi wange akayana nti ino program nayo tugirecording nga tugibawe ali mu studio owulidde aga nti eriyo abatasobola tuwuliriza budde buno naye gibateereyo nga tumaze ku digital platform bajja kusobola ogisanga. Ssemujjubuza abantu awize Radio Simba baseba ne banyabo balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssemujju ngenda kutandikira wa Twaha wawo mwami bamuyita Twaha Mafaabi. Twaha Mafaabi yampeereza message nga nsaba nkugambe nti Ssemujju temukkiriza Besigye kusigala mu kkomera ne bwe kiba kitegeeza kumusondera mu mujjeyo mwapiiringe against the terms of the bail ne mu kkomera yo mu mujjeyo. Ekirala nanga nti nkugambe temulwana na kino kya bail ya Besigye yokka mulwane n'ekyeyayita judicial activism. Aganti ba activist musajja w'Essironko aganti ba activist bagenda bava mu kwekalakaasa naki lwa nsonga ntono nti buli lwe babasaba sente za bail ne babasaba kakadde kamu mitwalo 5 nga bali 30 ogenda okulaba nga zibalemeredde nti tebadda nti naye mmwe muzitunuulira ng'entono ezo mitwalo 5 kakadde kamu nti ekyo kye kigobya abantu nti ate judiciary ekikola kagenderere. Naye kino yagamba nti yaŋŋamba nkugambe nti gamba ba Ssemujju tebakkiriza Besigye kusigala mu kkomera nakyo kimalamu ba activists amaanyi nti olaba Besigye oya asigaddeyo olwonzo wa bulijjo. Okusooka ebintu nibita muntu abitegeerwa ki bitambulanga bwe biri. Dr. Besigye omusango gwe bamuvunaana ogw'okukuma mu bantu omuliro kuffe teriyo gwe bataguvunaanangako. Teriyo nze ze baali bansabyeko ezisinga obungi kaali kakadde naye ng'olumu batuwa ne bail ku mitwalo 2. Ate abantu tebataategeera gavumenti yali ezze nga epanze kutwala Besigye mu kkomera. Kwa Dr. Besigye bamusiba ne Mukaaku ne Kato n'omuvubuka omulala nze simumanyi naye Kato bamuvunaana traffic. Sam n'oyo omuvubuka gwe simanyi ne bamuvunaana obstruction ne bakola fayiro 3 ekitabangawo ng'ekigendererwa baagala bagyeko Dr. Besigye asigale yekka bamusindike mu kkomera. Alani ne Segirinya gavumenti we yamalirira nti Museveni saagamba gavumenti munanso kuwooza nti gavumenti yatuula. Museveni we yagamba nti balina okubeera mu kkomera baali balina oddibeeramu kati bamazeyo emyezi 8 bagenda kuweza mwaka kyenkana. Omulamuzi omukyala naliye Masaka bwe yali abakkiriza okubeeyimirira ensonga ze yawa kwe yasinziirako okukkiriza okubeeyimirira omulamuzi eyaddamu okubasiba ate kwe yasinziirako okugamba nti ze ensonga mulimu alimu nti banamemba ba palamenti balina amaka gye babeera ono n'agamba nti bamemba ba palamenti b'amaanyi nnyo basobola okuinterferinga ne investigation. Abalamuzi bombi abe Masaka eriyo high court judge 2. Kati olaba nti kooti yakola yennyini nyinyi kyetateekwa kukola naye n'ekikola at level of a high court. Dr. Besigye bamusiba mu 2005 bwe baali bagenda okuwulira okusaba kwe okweyimirira. Gavumenti yasindika Black Mamba n'embwa bonna ne bayingira kooti. Bwe bayingira kooti nga monge kigendererwa nti Besigye tateekwa kweyimirirwa
era abalamuzi abalimu ne kibakalubire ekyaddirira ye Justice Ogola ogenda okwegayirira Besigye ntikiza tukusibire ewaka kati ku mulundi guno oli alabanga nti okusasula ssente kye kyabadde ekikulu era osobola ozisasula ne baga nti ajja kudda enkya ajja kudda luli ekigendera kyabadde kyakwata Besigye kumusindika mu kkomera nakuteekawo mbeera Besigye ffe kye yatugamba era yagaa tayagala kusonda tayagala kusasula nti ekisooka sigenda kulekerawo okwekalakaasa bwe banansaba 3 nengawaayo nenkomawo enkeera nenzirayo ku street ne bansaba 6 nenziwaayo binaggwa ddi kati kino ekyemiwendo kye yali asinziddeko okwekalakaasa kati ne kino nakyo kifuuse kyakwekalakaasa okubeera kwa Besigye mu eruzira njagala akugambye akitegeere nti nakyo kyakwekalakaasa nze batukwata mu okutuwaka 2011 kolo batukwata abantu 10 nze nalebuse siri ogwa kwaliko Wafula Ogutu Nandala Mafaabi Margaret Wokuli bwe tugenda bamukutte leero lakiride Ruzira bwe tugenda Nakawa nze nasaba okweyimirira n'abalala ntusaba nana naga nsaa kweyimirira njagala genda Ruzira ne Margaret Wokuli naga nange njagala genda Ruzira omulamuzi yali munanga nti sorry to disappoint you mwe namba wadde beera abasabye n'abatasabye era fena n'atuta omusango ne tuguwoza twasigala tuguwoza mpaka bye twaguwangula kaakati Lutindo ono ku Radio Simba Ssemujju obadde yes so nolwekyo yabuuziza ekibuuzo nze okuba n'abaala bangi abalina endowooza y'emu ogenda kwa Dr. Besigye mukomera nakyo kyakwekalakaasa nti bwe banaabeera basazeewo tusabanga ssente bwezityo nga tugenda Ruzira nga tubeerayo abalamuzi nyinako omu gwe nabadde ngamba nga lawyer ne muga nti bene kiwanuka okumutta amini kuta Chief Justice ku olwo ekitongole ekiramuzi kyali tikikkiriziganya na gavumenti olwayeero ekitongole ekiramuzi we kinaasalawo okukola ne gavumenti nawo baba in fact nze nga Ssemujju nteekateeka okuwandikira Chief Justice mubuuze twatuusiye tutya eno nabadde neroyo omunga ngamba nti omuntu aba bagenda muwa bail twahakyayise judicial activism yes nga bwe bagenda okumuwa bail to monetize bail nti kooti eteekwa kufa ku muntu nti ajja kukomawo mu kooti bamuvunaane naye bwebeera nga kifuuse kya nsimbi kya commercial venture nga nti ekyo nawo ng'abalooya Law Society sinabo in fact ngenda kubawandikira bonna 1 by 1 this week mbabuuze omuntu owa inciting violence sisuubira nti ne fine yaayo weza $5 million nino omuga nti awe bail million okadde 3 so kati abalamuzi batuinvitinga nabo okutandika kulwanagana nawo which we will tutwala ne kavuma ne baga nti kavuma kasitana afuna fayiro nga ya Ssemujju mujja kumpulira ku border kwa bamanya musango ino okumusinga kati gye tugenda sijaganye buli muntu ategere nti ogenda kwa Dr. Besigye Ruzira yagenzeeyo nga nakyo nga we yakedde n'ava ewuwe najja kutuuka kwa Lwa Paaka gye bamukwatidde nogenda Ruzira kiri part of this nti tusobola okukiza kitongole kiramuzi because Dr. Besigye yennyini ng'omuntu obukala 3 tebusobola mubula nenaffe tebusobola kutubula naye yagenda nti kino nakyo tulina okukirwanyisa bwe babanga ekigendererwa kyakusindika abantu Ruzira basindike kati babeera basindiseeyo 6 omuli Honorable Anna Deke Deputy Lord Mayor Nyanjula n'abalala ti naffe osanga we tunakkirira ku street bano agenda basindika namba neewera ne bamanya nti nekyo tujja kiyitamu bwe tutyo so abantu tebayinza kutya nti Dr. Besigye bwagenda Ruzira nze namusangayo 2011 yeyansookayo tekyangana kujja ku street olwokuba Besigye bamukutte namusanga actually nze lwentuuka Kawungeezi ye baali bamugyewo nga bamututte nakasongole komera baliyitaani eriri eno liringa nakasongole eno Kitalya si yali eyo ali ku Mitiana Road Kitalya yali Mitiana Road mutwe Kitalya bala mututte nakasongola gye baali bamututte
naye tekyangana nze gende n'abalala babaleeta batusangangayo Besigye yagenda Mao n'agenda ne bakakande era okwekalakasa kwasigala kugenda maaso kati toyinza gamba nti Besigye twanguwe nnyo tunoonye ssente aveeyo era nkyagenda kuddako ku street badde mu bamusaba 5 era ddeyo oba bamusaba 10 oba 2 oba 5 kubanga gye tugenda byebyo nze neewuunya nnyo omulamuzi kugamba Alan Sewanyana ne Segirinya nti bano local member of parliament they are very powerful people in the country abasobola okuinterfering an investigation omulamuzi kudaali erimu eyaba bail yasooka yagaa nti bano member of parliament sina okubuusa nti bajja kujja batending a court so kati bino babivunwa kifuula nnenge mu bugenderevu nze ruzire ekyantwazaayo omulamuzi omuyitebwa Ebongo ku saa 11 yampa bail nanga nsasule million yenga banka amanyi bulungi tizigaddewo ng'ekigendero kya kugenda ku luzira kati Besigye olanga gavumenti yadde tusiwe ng'emwe yasimulegana omusajja ono bamukumiddeko ewaka n'avaayo nga balina kusala amagezi gamutwalako mu kkomera kyovula nennagalama ku poliisi gye badde bamutwalanga ne bamuzza ewaka ku luno bamusuzizaayo sekyo muntu alina okukitegeera nti kyazze nga kipange nga kirina kuggwa bwe kityo ne in terms of leadership kubanga eriya abadangamba wano nti in terms of leadership mmwe kiba denying leadership nti kubanga government erina ebikolwa bibiri one ekwata abakwetoolodde nebatiisa nnyo oba nebakolako ebikolobero nebatiisa nnyo oba si kyo ejjawo abakulembeze no campaign eno ya muzuukuke abantu abasinga obungi waliwo omunamu oli omwankubidde essimu ne mugandika kati nabula kati wagitegedde nga ngamba nti Dr. Besigye Ssemujju mumulese afe yekka ne mga Dr. Besigye yagambye nti aze kuzuukusa bannayuganda lwaki tulowooza nti Ssemujju y'omu ku abo byaze okuzuukusa campaign ya kuzuukusa wake up muzuukuke tubeeko kye tukola abasajja ensi yaffe bagyefunziza abantu bwe banaabeera bazuukuse naffe nga mwetuli leadership tesobola kubula bwe twali mu walk to work yakuliranga walk to work yali Honorable Mathias Mpuga nga kyali kigenderere yali yakavemmenge ebiseera ebyo nga tanaakubeera mu activism in fact ye tebamukwata nakondooza throughout walk to work niye yali liida waayo era Dr. Besigye ne yabanga taliiwo na meeting nakati meeting zituula olwera abakyala be basibye abantu batwala obudde ogenda nga beekakaba kubanga buli omu mu Uganda tekikyaliko nti omuwendo gw'okusasula wali atagumanyi buli omu omuwendo agumanyi olwaleero Museveni ali wankugamba eki ali mu bweraliikirivu bwatabeerangako nabwo bukyanga tandika kukulembera Uganda really nga ine yekalakasa 2-3 Lubega Besigye ne Kataba vuga oba n'abantu abalala bana no you see Peter bwofuga abantu nga bakukoye ne we basirika Museveni alina intelligence Morocco mumaga nti abantu bamukowa era Besigye okwekalakasa akityako kintu kimu tekibanga ku mulimu kye kinaakoleza akabiri tatya nti atidde Besigye agenze kwekalakasa naye amanyi bulungi nti abantu bakulembera bannayuganda mwami Museveni atuse kiseera ne bamukoowa kaakati kyova olaba oyita ku bantu nyinago ade naye ku makyanga mu mugamba actually mbadde mukono emukono awo wakati mu kibuga wadde omusajja nga ataddewo ekidongo ali mu kuyimba nyumba za kadonka mu nga abantu bakuŋŋaanyi ine mugono nga bamulese ne Besigye tebamulese nanga nti anti kati oyo tayagala kujjako gavumenti oli yadagala kujjako gavumenti bane mukyala wange mmaruka nga tuveeyo kulima nga abantu bali bakuŋŋaanyi bawuliza kadongo kamu so kati Museveni amanyi bulungi nti abantu bamukoye abeera asabirira nga nafu tusabirira aveeko naye waasabirira abantu tibakera ku nkya ne beegugunga nga beegugunze mu nsi endala ekyo toyinza kumanya ddiro kinaabeerawo etunizio goba benaali ojjukira nti bamala kujjako mutembe ebintu ne babyokya abantu tebaddangulu Bashir Bey ya migati ya mutwala wano kati Museveni ekyo naye akirinda ayinza kwebuzaabuza bwebuzaabuza naye amanyi bulungi lwe baasiba Honorable Kyagulanyi mu November 2020
tewaliwo omuntu yali yetegese ng'alangiridde ogenda kubeerayo okwekalakaasa naye kwatwalira ennaku nga nnya nga teri kutambula. Nze nali ngende nakawuka eyo munywanyi wange omu ng'afiiriddwa muwala we, naye wakati katannema okutuuka. Abasirikale nga bakuba bukubi masasi mu bbanga bakubye abantu, naye ng'abantu nabo tebatudde. Watambulangako kilomita ebatennawera n'osanga emiti ng'ekkubo lijjudde ne muyimirira. Kale abasirikale bajjanga ne bakwata buli gwe basanze. So kyalinga nga bwalaba ekyekayunga bwe kyabeerawo, mini gye basibye Besigye before. Museveni amanyi bulungi nti abantu namba ewera eyagala aveeko, kati takkiriza wabeereyo kantu konna. Gwaba ne Makeeri wala abaali benkana babe bakwata, ne babakwata ndoza abasembeyo ku kyeba baali 5 wagana n'emiwendo gye kati ku mulundi guno teriya atamanyi nti miwendo gyeyongedde waggulu. So therefore Museveni teriyo muntu ategeera buzibu bwali mu kusinga Museveni. Kyovola ne bwobeera bwomu ne bamugamba nti kibazo wakutte ekipande ava ku radio Simba woyakkirira bajja kubaka. Naye ate singa obadde okuteeka zinalo ng'oyita abantu kuyingira bukatuliki niwe wayituse ku State Square tebaali kunyeze. Ampuliriza Lutindo Ssemujju, beyond message ya Twaha eyabadde subject yange olwaleero, bw'obeera mu private sector bwe bakuwa ssente ne zikola oba ne zitakola zibeera accounted for. Ne tukomawo ne tugamba nti mwampa bweziti nakozesa bweziti mbuzaayo bweziti. Ebitongole bya gavumenti ebiwerako babiwa ssente. Lwe nasembayo ku interactinga ne Auditor General's report nga eraga unspent balances. Omusajja yanchallenging ennaku zino ng'ambuuza ezo baddayo mu parliament ne bagamba nti tuzongedde ku z'omwaka ogujja, zibulira mu kkubo, zinnyonnyolebwa zitya. Ekyo yanambuuza nti ku economy ng'estrugglinga onnyinyonnyola otya nti State House yasabye bagiyita supplementary n'ate eyina obuwumbi 111 ndoza efiga gye bampadde eya unspent balance as we speak as at the third quarter. Kati ng'ambuuza bino bigatta bitya era ekyo bwe tukomawo abantu tubannyonnyola tutya. Yangambye nti government eyina recruitment unspent money ku recruitment naye ate tuyina emirimu egitaliiwo ngaga nti bw'abibalabala ayagala okunnyonnyolwa parliament bwe muba munaatera okuyisa budget babawa statement ne babagamba nti zino tetwazispendinga, mu butazispendinga either tuziterese oba zigenze ku mabanja. Yabadde mu nnyinnyonnyola ya muntu wa bulijjo ngaga nti bwe tuba tetuzispendinze ng'omwaka ogujja tuyina trillioni 8 ze tuyina okusasula ku interest y'amabanja. Lwaki zino size tutandikirako okusasula ebbanja? Enkola y'ebintu bya gavumenti kugamba olumu teyanguwa kuginnyonnyola. Muteeka erifuga ebyensimbi ez'omuwa omusolo bwe bazikusindikira mu kitongole ogw'omukaaga, in fact those aba closing accounts by 15th June. N'osiŋŋaanibwanga sente zibadde kweziri kakati byafuuka n'automatic zikomawo bukomi mu treasury, zikomawo bukomi mu treasury z'abantu bakitegeera. Ziddayo buzi mu Bank of Uganda oba mu Ministry ya Finance. Ziddayo buzi. Ekyali kigendererwa mu ekyo toyinza kuba ng'otambuza budget 2 omulundi gumu. Eno budget ebeera eggaddwawo. Sente ezo bwe zikomawo mu treasury zigatibwa ku ezo ezigenda okukola budget eddako. Zigatibwa ku ezo ezigenda okukola budget eddako. Sente zokka ze bakkiriza ezisigala mu bitongole ze bayita eza multi-year programs. Muyinza okuba mukola ekkubo nga lijja kutwala emyaka 3. Emyaka 3. Kati sente ze babawadde ezo tebazirikolinga. Kubanga muba n'ebbiru ezo mulimu gugenda mu maaso teguyimiridde. N'emirimu egisinga obungi bwe baba bakuweereza kola somero nga tosasudde ba contract zidda n'oddamu n'ozisaba era abamu obuzibu bwe basanga nti oyinza ozisaba ne zitadda.
kati ffe tubayo tulina ekiranga bateeka okukola ekkubo oba baalitandise eriyita ekiwologoma ne liyita ekitukutwe lirigatako enaku sente ezo zibadde mu bajeti eno eweddeko naye nagenza okubuuza nabanga nti akati batandise nobupaale batandise obuteeka ku nguudo kati muyinza kuwona nga baziwadde kontrakita bwe baba tebazimuwadde ne ziddayo muddamu kuziraajanira kati njalayo enkola abantu bagitegeere nti ebitongole bya gavumenti minisitule baziweereza ssente omwaka gw'ebyensimbi ogwa gavumenti ogugwako June aweddeko naye nga officially bakulozinga by 15 buli gwe basanga nga tanazikozesa ziddayo naye okusanga nga tanazikozesa bw'obuuza naddala abaloko gavumenti bagaa nti abasajja bano baziweereza mu bugenderevu baziweereza kikeerezi ne bagera ogwokutaano nga guggwako ne babasindikira ssente kakati bamala okusindika ssente nga balabya ddala ntisobola zikozesa automatically ne zidda ennyonnyola y'abantu abali mu bitongole bya gavumenti ebimu naddala mu local government oba procurement process mpanvu ne gavumenti eno obuzibu bweyina level yaayo of efficiency obuweereza bwayo bunafu nnyo nti bagenda mu bitongole ebiraba district ministries parastato olumu n'asaba ssente naye nga ne plan teriiwo katola ssente z'ebweru mu budget eno nakugamba bwe twali wano oli nga twogera ku budget ssente ze twewola ebweru omwaka guno mu budget gye twamaliriza mwateekeddwamu biliyoni 139 nga commitment fees ku loans biliyoni 139 tugiyitewa nga ngasi ez'okusasula bw'obeera weewoza essente nesigala ku akawunti notazikozesa muntu yali yeewozeko mu banka akimanyi ba MPs abasinga wano abasinga nga twakayingira parliament buli banka sinaba MPs bokanadde ne kansala wange nga ngamba nti kansala musoso emitwalo nga 3 omwezi abamu n'obutawera nangani olwalayira waliwo banka emusijja kwogera linnya buli omu nejja nemugaa tugenda kuwola miliyoni 3 kati mulimu ssente ezo nga naffe abantu nokkirira ffe mu parliament banka zisimba layini ne wagaa Ssemujju nti tukula obukadde 12 bumeka abaka parliament bangi bazeewola bw'amala ozeewola n'alyoka anoonya ekyokukola naye nga entuuka etandikiddewo okubala amala zifuna n'ayiiya bw'amalanga nti kati nzikolemu ki banka yo lwezikuwa lutandika okubala interest oba ozikozeseza baani zibeerayo emyezi 2 gavumenti tetugisuubira kweyisa wenzija oboka parliament n'amala emyezi 3 nga yeewola ssente nga ziri ku akawunti emyezi 4 bamusaba interest naye nga tazikozesa kubanga yagenda yazeewola lwakuba banka yamugamba bakuba essimu abawala boogera bulungi nnyo naye honorable tukwozaleza okuyingira parliament tetukwetaagisa mu musingo tujjawo mu ofiisi mu dakiika nga 2 tuba tumaze sente muli ba banka kinti banka gundi nga bajja ng'osayininga mpapula parliament ng'ekutera ebbaluwa nti omusala gwe jaguweerezaayo enkeera nga bakubira essimu 8 nti miliyoni 4 tuzitaddeko honorable jangu osayininge ng'osayininga naye nga towawadde mweteefuteefu kuzeewola nekyogenda okukola saawa eyo tokirina kati ebitongole bya gavumenti njagadde kukozesa kintu kiri kufa abantu kuba kino nkirabye abantu bategeere nti obuzibu bulwobeera n'abantu abali mu gavumenti nga bafaanananga Ssemujju ab'ebijaaba ebyo byoba ogenda okwolekera kyovala neze twewola ebweru tugenda kusasula commitment fees biliyoni 139 gavumenti yakolanga Ssemujju neewulira nti mwayemwefu bagenda kuwolayo ssente neega nti muzituwe zino za nguudo bwe malo zeewola netandika okudesigninga ekkubo erinaava wano nerigenda neriyita ekimwanyi nenoonya anaakola visibility study nebama ne banoonya anaalidesigninga kati bagenda okukakananga emyaka 4 sente ze beewola ku akawunti eri baziteekako tezinakola kati ekyo kituuka ne kuzina ezaawano zobadde obuuza njagadde kujja ekifaananyi kiwa muntu ategeere ne zino zennyini ebitongole bya gavumenti buli mwaka bafulumya budget circular tugenda kukola budget y'omwaka ogujja buli omu aweereza budget ye ebitongole bya gavumenti nebiweereza byonna gubanga mukulu buli omu n'aweereza kati finance
netunuulira ssente zeesuubira gavumenti zeenaabeera nazo omwaka ogujja ne gaago kibazo waliweereza bajeti ya 800 naye tujja kusobola kufuna 4. Actually ennaku zino byakyukamu katono. Finance ebaweereza bagiyita IPF ega nti Ssemujju ekitongole kyo omwaka oguwedde grand total waina obuwumbi 100 nti ng'asatu za development zino endala ze za expenditure ya bulijjo ti IPF ku luno tukuwadde ya buwumbi 9. Tandika ozigabanye ku byolaba ebikulu ennyo. Kati kibazo yabeera alina okumakinga sure nti 9 akimalawo mu budget. Yes, kati we buzibu oli twaine wona ne muwanga nga tusoma budget ya Uganda. Ministry ya Defense yali eyina ebyokwerinda byeteka mu sente. Ngegamba twalina kukosa za trillion nga 10. Sijja kwogera biki we byali. Naye newe byaggwa eyo item yasigarako. Item yasigarako nga sente zijja. Kati ebitongole bya government ebisinga obungi Peter bwe bafuna sente ne zijja omwaka tugambe guno emyaka egiddako item esigarako nayo basobola okufunirako sente. Kati obuzibu level of efficiency abantu bwe bafunye sente abantu banjawulo omuntu osobola omugamba kankitwale muntu wa bulijjo kyasobola okulabirako. Osobola okuwa Peter sente okuzimba classroom 6. Peter nazizimba myezi 6 nazimala. Omwana nazimbira emyaka 2. Kati ebitongole bya government abantu ababirimu abasinga obungi bali bwe batyo. Sente zituukayo nosanga kwezi olumu ne zifuna ebizibu wamawuli adambuzo leero mugambe ntunuye electoral commission. Ekkubo flyover egenda kujja kuyitaawo. Twatandikira mu budget eri ne bagamba electoral commission enoonye wegenda ogula office eveewaawo. Electoral commission yagenze okumaliriza okusinziira ku IGG Honorable Betty Kamya nga yaguze weeterandi. Kati baba natera okusasula Betty Kamya wazikwatira bilioni baziri 13. Kati ne mubaamu n'ebyo kisooka policy ya government electoral commission yatugamba yote yagala kugula kuzimba yagala kugula kiwedde. Anti kati mukwagala ogula ekiwedde tukinako buzibu naye IGG yabagambye nti awo mwabadde mufunye weeterandi n'olwo temugenda kuteekayo sente. Kati bali mu ndowooza era tanaba nakubata kutandika kuddamu process sente zaabadde zakusasula mu budget eno ewedde. Kati ezo mubaamu abo abasiŋŋaanibwa n'ebizibu bya procurement ya government nti oba ogenda kugula government kugamba simanyi oba zirifuna reform obanga Museveni amaze genda nze wembeeredde chief opposition whip. Ssemujju awo President Museveni wakayanira ne systems za government yagamba nti sometimes procurement just frustrates government. No kubanga eyo yabadde bagiyita something review sijjukira review kigambo ekisookako nti bali ne beekubira enduulu ne bagamba IGG ate ono gwe bawadde akoze bwe bati. Kati yega nti actually okwo kuliko ne baluwa ya president ega nti mutunuleko ku Professor Sempeebwa ono abadde n'ekizimbe. Kati bali ne beekubira enduulu ne bagamba nti review procurement review ano kubanga balabika balidde bakoze bwe bati bakoze. Kati president aganti bampewawo obuyinza ngambe nti luno oluguudo balukole gundi ajatuwa sente tugende. Ati kati isi obuzibu bwe bujira Peter bwa mirundi 2 government cheva ne processing ampanvu yogula ebintu kwe walaba kujju okubanga be baguza government ebintu n'okufunamu. Ntera nnyo okubulira abantu nga Museveni tanaakwononeka nga yakajja wano yayagalako ente nga bakajja mu government farm n'akubira Augustine Luzindana IGG n'amugamba nti njagala ente. Luzindana n'amugamba nti government bwe yagala ente okuva mu farm ya government ekisooka farm emala kulangirira nti etunda ente. Ekyokubiri buli ayagala ogula ente zeerangiridde n'ateekayo okusaba. Ekyokusatu gwe okuzifuna okusaba okwokuteeka okubanga kwe kuwangudde. Museveni agamba mbitadde kangende mu katale. Gavumenti bagyewaza nnyo. President wa South Korea omukyala yajjako ne wano n'akyala
ekyamugisa kuba president bamusindika ne mukomera kwe kubanga yabulirako munywanyi we nti government egenda kukola ekkubo ngereza ku kkubo teekayo okusaba ekkubo twali baliridde nga lya biliyoni 6 guteekayo ng'ogamba nti ojja kulikolera biliyoni 5 ne biliyoni president ne bamuggyako ku lwaddiiro emu n'ayingira n'ekkomera ekyali kigendererwa mu ekyo kwe kwewaza abantu abali mu gavumenti ne banywanyi baabwe okuddira ssente eza gavumenti ezifuuka nga waliwo abantu abazikomezza buli gavumenti kyegenda okukola nga kibeera ky'abantu abo kwe kuddya process n'efuuka mpanvu nga muyo omuntu asobola n'okuwaaba nga abamu ku balina ebizimbe bawaabidde electoral commission teganja okula kubo naye wane waffe mulimu n'obuli bw'enguzi obubbi bwennyini kati gwe President Museveni ayagala nti bamuwe ekyanya ye bw'aba alina kyayagala okukola kikole butunulira ebintu byagenza okukola wano Lubowa yasooka okwogera n'oyo omukyala n'alagira aba finance batandika okusayininga naye endagaano twamaliriza omukyala tumuwadde ssente 10,000 nene dwayo tetuliraba ebyabadde mu mwanyi obimanyi ebyali mu ndagaano ya gakandi y'amasannyalaze obimanyi ebyali mu ndagaano ya ES Naire Power omwali ne clause egamba nti Uganda will guarantee water levels nga president yali agenda kuteekako omukono kati ebyo nena biba byakwewalibwa ndi omu ku abatakkiriza nti procurement eteekwa okutwala obudde bwetwala naye mu Uganda waakiri etambula akasoobo okusinziira ku bantu obwetegefu bw'obubbi bwe balina bw'otagisubjectinga ku processing mpanvu ampuliriza tukomawo Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nina Ibrahim Ssemujju nganda mbaka w'abantu b'ekira abadde atunnyonnyola nkwata na nkozesa ya sente za government naddala ezo ezifisse oli ze yadaabuuza zifikka zitya ziba tezifisse ziba zisigaddewo baba bakutumye ezifisse kiba kitegeeza nti okozeseza baba bakuwadde miliyoni 10 omulimu ne gugwera ku 8 ne zifikawo naye zino ziba zisigaddewo tewazikozeseza ziba tezifisse so gavumenti mu nkola yaayo ey'okwegendereza ebintu ebimana ebitambula akasoobo mu Uganda tibetaaga kutambula nakasoobo kasusi naye kimu mu Uganda nekisinga okuleeta obuzibu gavumenti ya Museveni ereesewo obubbi ndowooza obutabangawo mu byafaayo bya Uganda ojjukire ku lye Katosi basenkeeto abakwata tenda nti bagenda omanyi lwaki nsese senkeeto oluvannyuma lw'okumufuukira engo wano nakinaki oluvannyuma namusinkana naye ndabanga musajja actually bw'omusanga muntu mulamu naye mu mbeera y'e Kampala be bagezi anti kati y'embeera eyateekebwawo mu ggwanga nti ebya gavumenti otekwa kuyiya ngeri gy'obiryamu kubanga kati awo ekkubo lyali lya biliyoni 10,64 mu nkola eya gavumenti abantu bagenda okukola amakubo kasita bakwasa contract no mobilizing ebyuma ne bituuka nga bakusasulako ezisooka noba tonakola bakuwayo 3 ku 10 kati bo olaba wa biliyoni 44 omulimu ne baguwa abachina bo ne bagabana zino 24 ne bagaba omuchina naganze nja gukolera 10 nga gubadde gwa biliyoni 10 nkaga era bye bitawanya abeerubo ogeno bwa contract omukyala yaga nti agenda gikola ne roko kati ne batuuka yendo zene bayukayanira mu byempulya simanyi butuufu bwabyo nti abaroko n'abakwatireyo z'abakwatidde n'abagoba ku mulimu n'abagamba mbagobe n'aleeta abachina endo zati nabo ne bafuna obutakkaanya kati n'ebyo bibaamu nti n'atamanyi kukola mulimu asobola ogusaba ate nga yalina empapula ezisinga obulungi kati mugenda okugumuwa mutuuka wakati mu financial sente zitandise okujja nga omulimu tegunnatandika egenda okulozinga nga sente zinabakola kubanga so kati okwegendereza n'akasoobo akaliko nze obuzibu ndi omu kubatya ennyo okwagala kanguwe kubanga abantu betuli nabo mbamanyi bulungi nti bona bagamba banguwe ate kati neze tutadde bayinza kuzibba bubbi nga tebalina za next financial year kikeereye emirimu gya gavumenti babadde bagenda kuzimba amasomero oba nguudo singa tetulina abantu babbi ku level kwe babbira Peter mu Uganda maybe n'alabadde omu ku basinga ogamba nti procurement ekendeereko kuba bwe bayita etteeka lya procurement erya PPDM parliament
nali omu ku baali bawagira abantu abawaabe ennyo kendeerako n'okuba fayiningira kati mulimu ssente bw'oba ogenda okuwaaba nti gwe baakumye okola ekkubo oteekayo omusingo bwe gukusinga naawe n'ofiirwa kubanga oli kyali kifuuse kizibu nga buli every transaction ya gavumenti ng'ebaka abawaaba naye ng'abawaaba olumu awaaba nga talina na nsonga kwasinzidde kuwaaba so kati tulina ebizibu bya mirundi ebiri olina gavumenti ey'ababbi n'oba ne civil servant nabo bennyini nga babbi ne bacontractor ogamba tutuuse twabanga n'omusajja yatusomesanga mu primary nga ndi ebijaabe eyo bamuyitanga bitarewo ng'atuvuma ku assembly n'agamba nti muli ebivubuka ebisiru mugenda kuwasa ebiwala ebisiru muzaale ebyana ebisiru mbeere kaalo k'abasiru kati twatuukawo mu Uganda basupervisor ba gavumenti baministers balenga abatwala makomera ababbi basifu servant babbi ba contractor babbi kati buli wamu waliwo okwegendereza twali ne Justice Simon byabakama mu komiti ya ligo kwentula nga mbabuuza ba electoral commission nti mpulirayo obugulumbo nti ettaka lye mugenzi ogula siri muteeko ogula n'agamba nannyonnyola nga bwera oba oli ng'ovaawo matire n'olaba nga alina ensonga ngenda okuwulira nti ate ayigigi yabayimiriza so kati kyekireetera okudda ku kiri ekinene kyewadde obuuza ekya ssente ebintu bingi ebireetera ssente za gavumenti okuziweereza mu bitongole ne mu district okusigalawo kati mu kutya nti we zinaasigalawo abantu bagenda kuzezza etteeka libagamba nti kasita omwaka gw'ebyensimbi gufundikirwa ogw'omwaka gw'ebyensimbi gwa gavumenti gufundikirwa gwa mukaaga luli be baaziweerezanga naye kati automatically zikomawo kati mulina kuddamu kuzisaba sente ezo ziteekebwa mu budget finance webe tunulira sente zirina zonna ezizibala in fact ekintu ekimu ku byakyokako ku sente za gavumenti luli gye bayita single account luli bwe babeeranga tugambe kati olaba ekiraka babeera ebitongole bya gavumenti buli asolooza omusolo gumala kujja wa kubanga luli ng'omuntu asobola okusolooza sente tugambe nti weekira n'azisolooza mu January naye ng'ayagala zikozesa mu gwa mwenda naye ng'ate waliwo weemulaga ayagala ogenda oggula oxygen kati gavumenti kwe kusalawo era ekyo nakiwagira nti sente zibeere wamu baziweereza kusinziira ku bagenda zikozesa saawa eyo gweoba we bunaatuuka mu gw'omwenda nga nawe balyoka bazikuweeza obuzibu bwe nafunamu nti olumu ogw'omwenda gutuuka oweekiraze yaweereza nga yazeekuŋŋaanyiriza nga zisobokuddayo zikola ekira nebamugamba nti teziriiwo ate kati lindako tujja kukolaba mu gw'12 singa kyali efficient nga ziddayo tewali waddewo obuzibu kuba sente za gavumenti tezisobola kutuula kazibeereza nga Ssemujju za bwannannyini sobola kwewola sente Peter nenkugamba ogenda onkolera ekyo nensanga zikyatudde n'ekintu tokikoze. James Walusimbi akugamba nti kibazo I like the way Honorable explains. But you tell him until the day Parliament gets a way of dealing with the Auditor's General's report on time. As we speak, they are dealing with an Auditor General's report of about 3 years ago. You need to deal with it on time and have teeth to bite. That way you will bring people to book. Otherwise, the way things are going, it is really, really shoddy. The second one I need to ask Honorable. What do they do to me when I come to local government or any other parliamentary accountability committee and I have messed up, other than huffing and puffing at the table and making the chairman rich? Nze nali kyalinzeko accountability committee. Okusoka abantu balina okutegeera. You huff and puff. Okusoka abantu balina okutegeera nti ebibonerezo biri mu mateeka era nziwe buzibu olumu badembeyande ba MPs nge mulimu ajja n'ekibonerezo nga kiri mu mutwe nze bwe nali yes naga nti oyo mumugobe bwe nali ku committee nayinako lawyer nanyinako ne economist ne bwe twakola report be basooka okugisoma naye magamba nti sanction ebibonerezo ebigenda okuweebwa abantu bijja kubeera nga bivudde mu tteeka si mu committee. Kasitokiriza abaka ne baba nga bebawa ebibonerezo buli ripooti egenda kuba kibonerezo kirala eyabbye kuno bagenda mugoba eyabbye ku ripooti ne bagenda kugamba suspension eyabbye wala bagenda gamba caution nina economist mwalimu omuvuka wa mitalo they were very good ripooti basooka ne bagiyitamu
ne batunuya recommendation nga baga nti eno mu public finance management bagamba nti mischarge omuntu bamukola kino ne bakiwandiikawo. Mischarge kwe kujja sente wesandi zijje wasende bazi kusindikira nga zagula mafuta bagenda okujja nga nazigula mu tayimbwa oba tozibbye naye ng'ozijje zinokola kati ebyo nezo nabina mu mateeka mu ebiri. Obuzibu bwaffe mu parliament abasinga obungi kwe kugatta ebyobufuzi n'emirimu gino era nze wenabeera chairman na clearinga report performance nagenda okujja benasangako yalinga 2% abamu yali ne 0% nga ne report tewali. Naye nze nafulumya report ya 600 pages olwokuba nagenda kukikola professional nakyalako Kenya. Kenya tebalina report ya auditor general nkadde n'emu. Buli report ya auditor general Kenya committee nga kosasi buba yabagita public investment. Kasita bagireeta report ya auditor general nga batuulanga committee nga bagiyitamu yonna nakiraba ne Liberia nga waga parliament tugisaba eyise report ya auditor general naye bino wamanga byetaagisaako further investigation. Parliament nga report ya auditor general egiyisa separately bwe malo giyisa era nga ebawa ne permission bagende ba investigating nga waga ntwagala ku investigating ebitongole bino wamanga olw'ensonga zino tibalina backlog. Bwe najja ne propose nga wano abaka parliament bakyagala ono kyagambye kyenjawukana nabo era nze nakyalinga committee naga teri kuvumira witness nga kooti weebeera kuteekwa okubeera oli ne woolaba nga yabba sene n'azimalawo tomuvuma si kyekibonezo kye bakugambye okukola gwe mu ripooti yowandiikamu nti ono bamukuba amasasi. Ekyo ne kisobozesa bantu bantambula nabo bananjulia twatambula nnyo kubanga twahandolinga report in the most professional way. Obuzibu politics oli atuuka mu committee onaavuma onasika matayi onakola ki ogeno kakananga kyekiri oli kyagambye halving and puffing. Ekyo sikiriziganya nakyo. Nze ndowooza singa parliament kugambye Kenya committee ya public investment ne ya park bwe bafuna report ya auditor general nga bagisoma nga waga nti auditor general wano ye nyini yagambye further investigation wano yagaye police taking over nga bafulumya report ate auditor general akola ne summary nga bafulumya report nga bagitwala mu parliament nga waga nti auditor general's report ya 2020 bagiyisiza wamu nga report wamalo giyisa nga committee etandika investigation zesabye katono obuzibu tukyabuyina. I hope nzina wandika report nendekanga nkoze recommendation maybe in future kinatandika okukola okulwawo ekyo parliament is to blame bwelwawo okuyisa report za auditor general nange ndi omu kwabo okublaminga Honorable Nandala yaleetawo motion era parliament eja adoptinga ngega nti committee bwe n'amalanga emyezi 6 nga teyisiza report tugenda kugitwala nti report eri adopted by parliament. Parliament negiyisa naye mu ntandikwa nayina Honorable Medadi ali ku committee ya park chairman nga nono mwakola nsobi nnene era waliwo motion egamba nti parliament ejjewo kyeyasalawo kululi basobole okukola investigation kubanga ku luno beesanze in fact wakyaliwo byakude nga beesanga nga report by that resolution zina ziri adopted nga tebasobola kuzitaganjula ate nga bakatandika ne bagamba omutulumeseza emirimu tusooke twadjustingemu. Ekyo nali nkiwagira then nga ndowooza nti committee mufo ky'okukwata report nze nagenda okutuuka mu committee 2014 mbadde ne mushabe ng'agamba nti Peter ne parliament actually sorry ye niwamanya agamba nti actually even the auditor general themselves have a problem. By the time the report comes to parliament and you start scrutinizing the report, then they start telling you this query was cleared, this one was cleared, this one was cleared. Even the auditor general's chambers needs to be addressed. Which I agree. Report kinafulumya mu parliament na comparing report za auditor general ezasooka ojjukira utwabya ne privatization. Report kwolo zafulumanga ne baga nti billion 8 zabuze Ssemujju nganda yali to blame. Ne baddukayo kati olwayo bafumya report baga billion 8 zabuze tebakunyonyola ayi azibuziza kati ovala parliament eyingira mirimu gitali jayo nirandika okubuuza ani yali mu ekyo kitongole ani yali kola kino nanga n'okuyita abantu yeti zizaberanga conclusive nga bakubuulira nti wano ya mischarge nze ono yali to blame kati nga mu parliament omulimo gwa kuyita mu katono ne muga nti report tugiyisiza kati bwo otunulira report za auditor general ezisinga obungi
parliament efuka auditor general mu investigation butonga auditor general nganga tayina kiyakola bwana babuza auditor general ne bagamba mbu bayina emisango yet constitution eba protecting so obunafu webuli ate ngo gwo mulimu mukulu nnyo ku mirimu gya parliament nakigamba nga nnyo n'abantu b'ekiranga ndi mu kunoonya akalulu emirimu gya parliament yena ogw'okulondoola sente za government mulimu mukulu nti zikoze bye ziteekwa okukola kaakati okudda ku kiri kitwatandikiddeko ekya sente okusigalayo ne zidda abantu sente obutazikozesa biteekwa okukola auditor general era nga bw'otunuulira ripooti eno nze ndi komiti ya budget ffe twakoze ripooti eri parliament nga tugigamba nti sente nyingi zasigaddeyo kati auditor general akola ripooti olumu ebeera media kati obuzibu bwe twadde tuyina sente gavumenti ezifulumya buli luvannyuma lwa myezi 3 koota twagenda okutuuka mu 12 nga ze bafulumizza koota 2 ezisoose trillion 3 zikyali awo tezinnakola naye nga ate twolekedde koota endala 2 kati ng'omuntu alemereddwa okukozesa sente ziri toyinza kumwongera. In fact finance yali esazeewo simanyi implementation yakyo nga bakuwa sente ne ziba nga tonazikozesa koota eddako tebakuwongera bamala kugamba n'okozesa ezo era ng'oyinza okusuubiriza koota eddako naye simanyi oba kati bakyadjustinga nga bakuwa sente koota esooka oba ey'okubiri n'otazikozesa bagenda okusanga nga mu koota ey'okusatu okyaziina nga bw'oba osabye trillion 2 ng'osigazaayo emu nga bakuwa 2 nga bagamba nti gattako ziri ezasigaddeyo mpaka lwonazikozesa ne ziggwawo. So level tonansunyo gato luzungu mu Luganda abantu abaweereza mu gavumenti obuweereza abo abasinga obungi banafu ekireetera omubugenderere abamu bugende aba mu butasobola n'omusanga bamuwadde omulimu naye nga gumuyinze naye nga ayina abanene abamuleese ne bamuteeka mu ofiisi eyo natandika kufigitinga nagwo ekino kyo kireetera gavumenti okubanga ese wansi. In fact Uganda eno Mwami Museveni nga agenze nakigambye gonale mitiyana nabaddeyo n'abyofudisi nga balinayo omukolo nemaga nti obuzibu bwe twolekedde ng'eggwanga bwakukyusa Museveni newe yali wadde nga Museveni is a star performer emyaka gy'amaze mu kulembeza abaakooye naye ate nga tabadde star performer nemaga obuzibu bunene bwetunamala okukyusa Museveni tuteekwa okubanga wakati mu kumukyusa ye tulowoolezaako baani abagenda okuddako olaba kirabuza omupiira egenda negulako kyolamaaniyo nenga nti kati social kyekizibu gwe yaleese bagenze kumala nga naye afuuse ekizibu obwetaavu bwe bayagalako okukyusizaako tebwaba wabudde ndowooza kwekennenyani gwe baagala kuleeta abeere kooki waabwe so kati kyekizibu ne Uganda kyeteekwa okutunuulira. Sudan bagoba Bashiru kati bali mu kulajana na baliko Egypt bagoba Mubaraka. I don't think Sisi is any better. Ne wano kyangu nnyo Museveni okumwetikakala n'atusaasira ne bukeera ku nkya nga twamumaliriza omuntu naddako n'afaanana Museveni wanabeera bye omuntu yangamba bwe babeeranga mu nsiko tebaalowoozangayo kintu kinene kisinga Obote era ngamba nti kasita Obote afuluma bw'ati Uganda ng'eteredde kati kikwewuunyisanga abaali emabega wa Museveni nga bajja okugoba Obote bagenze okumaliriza nga ate baagala Museveni agende mu bintu ebimu asinga n'Obote okubeera omubi. Eriyo Epel akugamba nti ye Abepel akubuuza nti Honorable Ssemujju yali radical twetaaga report ya Auditor General okujja mu Parliament lwaki tebagiweereza mu CID neje wamwe nga investigations ziri complete ebigende YGG ne bigenda nabi prosecuting ebisigadde ne bijje wamwe. In fact, I hope Epel capturing the report ya Auditor General government esobola okugisa mu nkola era ebimu olumbaga nti babisa mu nkola niwe bate Parliament emaze kugisanctioninga naye kati mu process yaye ya approve mulimu ne Parliament ninga wola nti government ena kati ne ba internal auditor internal auditor asobola okufulumya ebintu government nebisa mu nkola oba ekitongole kibisa mu nkola ne wabeera nga otajjuntana bakujja kutunulya bitabo bya muzimbira ku Parliament Parliament njo kugeze kyokulabira ku tutambula muno nga wala nade ne committee yaligo nga tugenze embalala financial yawe beggwako Parliament mu internal process zaayo etani kutuweereza amabaluwa ndiona libo Ssemujju wagende embalala mwali wakumala ennaku nnya wamalayo 2 tugenda kusala ku sente zo kujongolesa accountability and they do
nosanga bakusazeeko sente lwakonti abantu wenza obutakimanya. So government eba yekwasiza bwekwasa bwegamba ntegenda kukola kubiri mu report ya otajeno nga parliament na bifulumya eba yekwasiza bwekwasa ezo nkola ziri ntano mechanism nti okuwandikira buli kati sawa zino tuli mu kumala ku financial ya buli MP agenda kufuna baluwa bwagenda ejindi wabalenda kuntono obate wagenda at all tugenda kusala ku musala go sente bwe guba tizimala na tugenda kumala emyezi 3 nga tuzisoloza kusala ko sente nga tuzisoloza obuzibu si report ya otajeno kulwawo naye bantu abali mu government kwebakira ku mulimo n'ebitono bibateekwa okuba ne bibalema okukola singa babikola report yali baddenge eyongerezangako bwongereza kubanga oteje ne waba taze mu bitongole kati biina system z'amaanyi ezisobola twali mu parliament nga there's internal audit yes naye nyini twali mu parliament nga njukia parliamentary commission etunuulira engeri bawa mu contract yagenda okuzimba ekizimbe kya parliament ninga commission etandise n'okuwa proposals no wano mwakolansi wano mutereze wano yali procurement committee yayite no wano contract committee. So system mweziri abantu abali mu government bazi compromising mu bugenderevu bazifunemu. Ampuliriza Lutindo tugenda kumaliriza Ssemujju na katono nnyo. Report ya mkwano gwange David Pulko Africa Leadership Institute yafulumye ku performance ya parliament. Just very briefly in terms of ranking eri ebibiina abantu bakola bubi nga chief whip FDC. No. Report ngisomye New Vision ngegamba nti abanupu bebasinze neteka emirundi gye bayogedde neba wa 16% nga bali 55 tuli 32 netuwa 13 kusinza ku mirundi gye twayogedde giri representative kike tuli uli wayogera 16% nze nga ali 55 nga ndi 32 njogera 13% actually nze nasinze nibo bagenze for quantitative ate ne batakubisaamu era abangi satanne mulimu nti abenarembe bebayogedde emirundi egisinze bebanje bayidira bebangi kati nze wathale tunza kungandi ate nzaliyogedde nensinga abenarembe baba no njirabye nendisagulinga nayo naye linateyanga kubira kakande kati sikyamanyiwa kubira visions ampuliriza nate olunaku lwenca